Bingi bye tuyitamu mu bulamu buno obw'ensi eno, bye tuwulira, bye tulaba n'ebyo ebyogerwa. Twegatteko mu pulogulamu nga bwe ndaba wano ku K-News Channel Uganda. Subscribe ku YouTube channel yaffe ekutuusaako ebinyuma ate ebizimba. Jjukira nti ku YouTube pulogulamu zaffe zonna w'oyagalira w'ozirabira. Buulira ne munno, ffenna tutambulire wamu. Hello. Kiri kitya bakyali bange, kasubire mwenna muli bulungi. Nange wendi nkyasimayiringa era nga bulijjo kiri kye kiri. Kasike mbabulira ekintu kimu mwana, kibi nnyo era kya nnaku nti corona virus yajja mu Uganda. Ffenna atukosezza mu ngeri emu oba endala, naye badde nzija ndaba bu video ng'abapoliisi bakuba abantu amasasi n'aba LDU, n'endowooza nti oba maybe abantu balina kye baba bakoze oba nga bwe biba bigenze. Paka nze nnyini lwe kintuuseeko bakyali bange. Siri musanyufu nga bwe nina kuba, naye bakyali bange nina wembeera makindi luwafu mu kizungu la tudduka kati bana etudduka. Poliisi nejja nesamba geeti yange ne bayingira munda, simanyi oba bya bufuzi oba bya kiyimbi oba biki, ne basamba geeti ne bajja nga tebalina reason, ne bagenda tukwata. Nembagamba, what have we done? Osegera ne batugamba mbu it's past quarantine time, tuli waka, tulina obadde baagala twebake, obadde baagala tukole kisi kitegedde. Naye bankutte nze nga waliwo wa poliisi naye ku kyalo omulala tanjagala bulungi, lumu yajjako n'abantu ewange abayingira engala nga sibakkiriza, nantwala nateekawo story. Maybe simanyi oba yaninako obuzibu oba kivudde ku kine bazze wange ne bankuba. Osegera bapoliisi bankubye, olaba si byamboozi, bankubye ne banteeka wansi olw'okuba ndi musajja alina ku maanyi, ne neekwata wansi ne bankubira wansi awo ne banteeka engatto mu face. Maybe I don't know if maybe it's not possible to see it. Ne banteekako empingo nga bantwala. Ino empingo mugiraba bakyali bange, era mu beesikako ogiraba bagitaddeko, ndeetedde n'ebisago. Balisoke ndi musajja si kyekisoose, ekyo kiri okay. Poliisi nenkubire waka nenteekako empingo neneekwata ku kintu paka ne batandika okuba muganda wange. Ne bamala muganda wange ndese bamukutte bamutadde ku ttaka, nze baninnye embulago nga sisobola kussa. Kibi kuba terabbira bazungu nga bagamba I can't breathe. Ne wano ndi waka, ndi Uganda. I don't expect something like that to happen, man. I'm so tired, man. I am freaking tired, man. I am so sick and tired of being tired. Buli mwali frustrated. Buno obulwadde tebukosa nze nzekka, bukosa ne bayimbi bannange abalala ne bakyali bange abalala. Ffenna butukosa, n'abapoliisi baffe mwennyini bambi bubakosa. Corona si nsonga ffenna kwesalira musango, si nsonga ffenna kwetulugunya, nsonga yakwatira wamu, ffenna tumulwanyise. Ne kati wa poliisi bonkwata. I'm a Ugandan artist. I'm a father of children, man. I am a father. I am a friend. I am loved, man. Ne bambi olino ninnya mbulago muddugavu munnange nonkugamba mbu I can't breathe, nongamba I will kill you. Ofisa mutume Luwafu Road, omukyala bamuyita mutume, mutono okunsinga, muna Uganda mu myaka bwe mutunulidde, mutono okunsinga. Singa naffe
aba muzeyi mayanja bwe tubayisa singa ba muzeyi bidandi sali bwe tubayisa naye man olaba nina empingo zera bwe bazisibye simanyi oba ziriko ne regulation bwe balina ozisiba naye nga simanyi na bwe zinvaako naye I am so tired, man. I am tired of mistreatment. I am tired of not getting paid. Nkoyo butayimba. Gwe mulimo gwe nina President Museveni. Gwe mulimo gwe nina. Sifuna, siyimba. Bannange bangi bafiiriddwa. Neno Uganda yaffe. Uganda si ya mugwira. Sirina kifo kya mboba kye ngamba, but I am so hurt, man. Neno Uganda yaffe. Tulyeyagalako ddi ng'abana Uganda n'okuba muno atalina musango gojje mu maka ge ng'alya kyaggulo n'omukuba n'omuteeka engatto mu kamwa. Nina ebisago bankubye eviviri nnuma bankubye visiti mugirabe yiika omusaayi bankubye njiika omusaayi nina omugongo gunnuma simanyi ne bwe mba mbadde illegal simanyi oba engeri gye muhandling abantu I mean bwe mba nga mbadde guilty simanyi oba engeri of whatever brought them to my house. President yagamba tebayingira maka g'abantu byonna mbi recordings ne bu video mbulina nga bayingidde ewange osegera bannange buli omu asobola okugamba kyayogera kyasuubira mbadde waka ne mwana mpulira obulumi bungi ku mutima ng'omuna Uganda kimenya omutima like bwe mba nga bampisa bwe bati olwo abalala bayisibwa batya bwe mba nga nange sirina makulu siga nti nange ndi wa muwendo nyombo ndi kya muwendo okusinga ku balala but abalala muyisibwa mutya abatalina ddoboozi nga lyanga atasobola kujja live ku Facebook abantu ne bajjako mulaba gye ndi nzituse ndi myala. It has changed the world. It has changed all of us. Why are we using the pandemic as a reason to treat each other like animals? Why? I don't know.